Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Balese ebya Buganda engalezaniriza maama n'abagereka Sebo mukulu ekitiibwa kya Buganda tukiyimba lunye ekitiibwa kya Buganda kyava dda Kane bali kubeera ng'olaba Delta TV tukole tuli wano kugamba twayingidde dda mu mudi y'omukolo oba okiwulira ekiri eri sebo kyowulira okimanyi nti gwakireese ekitiibwa kya Mukama amiina sibeta ndio sebo bulungi nnyabo osibeta nnyabo bulungi sebo mwebale emirimu tugikola mwebale kujja kinkakatake oze nalo namutima bulungi nze kufuna neighbor muliraano kiti roommate kitofu amiina omujaludde omukyala sebo omukyala twasinkana ku mukolo ogumu mukwano gwange obanga best friend wange ng'ate brother we bajja bonna nalaba bwe yaze naye ebyange byakoma netandika kutema engeri gye mutuukako emundu n'ogizza kwono tebyali byange kyoba olina okumanya biki byozudde mukyala we sebo mpisa alina simayo yewe newazuka ebeerako alina omubiri ogwo wantu wali amwesimba alina hayiti ekitiibwa kya Mukama oyagala mugamba kireero sebo suubiza kimu kino bwe kiggwa akwate omukono gw'abale ennaku 5 mutwale Lubaga kale sebo kayimba kikuyagala omuweereza sebo sikweze waliwo nakalala Baby, I go fight for your mata. Kill a person if it comes to my. Sembagamba kimu beyagale ate beyagale njagala nkomewo nziremu kubeera best man nga bakuza obufumbo bwabwe obw'emyaka 3 oba 8 oba 5 kyembagaliza amiina muula kale brother kusiseyo ma favorite sister ati yesusenga akebera okuge babaleetera omukyala ekigambo kye bagamba nnyo mbagaliza obufumbo obulungi bakumagane besige Mukama linnya kiri wamutuma musimu my dreams your dreams ugambe your dreams ugambe mgaye nkulinze tansi okuvuga ebirooto byange sitaati neyo tandikwa kale bambi nze mpakuka squeeze kewamparuli Baby, nziniram kalya kayimba nziniram baby, nziniram kalya kayimba nziniram era nga n'ebirabo baleetedde eddala bingi mwabadde bya soda sabuni kabada era nga mu kaseera k'omugole omukyala yabadde akyusiza ng'ali mu cream green ne red okufuna ebirabo bino byonna mu mbejja byolaba maaso go muto wange oli abireesi twagala okwebaza ennyo maama Naalongo Kanyobirezi Nakabutozi wulira engaleza Naalongo twagala okwebaza senga munnanga abantu bangi bagoba ddiiru ne zisala senga kwata bino byonna njawulo yo kubanga ogobye eddiiru n'ekutuka mu bwangu bino byonna byolaba byambadde engeri y'Ekiisiramu bino byonna bibiri mu sharia birabo byo wulira engalezaniriza ebirabo byange I'm fine, thank you. How are you? Ndi fine. I am very well. Tuyanjireko mu bikiba byo byonna
Nze bampita Patricia Agnes nabana kulia Suna. Yes, I am my parents' last born. Ekikoze otya mukwano kuwangula omwami? Sikoze kyamaanyi nnyo naye ndowooza yasiimaye ng'omuntu ye n'alemerako. Nga kyatwala kirabo. Okitegeera. Waka waali. Omaze naye ebbanga ki? I've been with Robert for 4 years. Yes. Yeah, we've been together for 4 years. Do you have any kids? No, but by God's grace, tulinofuna. Wamusinkana ludda wa? Robert namusisinkana ku function. I have my relative Gostajja kumentioninga eyali ampise ku mukolo and I happened to meet this man there. What do you like about him? He's very calm. He's a Catholic. Like you, like your father. Exactly the point. Ate musajja muganda. Bikayimba kikayagala okuweereza Robert. Robert njagala muweereza kayimba bakayita John Legends. Bakaita I'm going to love you like I'm going to lose you. What? I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. You can sing. But you were singing from the bottom of your heart. Because I love my husband so much. And you were closing your eyes before and Ngamulava. I love Robert so much. Which could be a Mwagala maker? Which could be Mwagala 85 because I have to love myself. Omulenzi gwe ogwokusatu yakyusiza nayambala white yellow fitting dress African wear. Wow, netulaba figa ye mwami namusimba empeta eyankusibidde awo omukyala bw'ati aba asaana mpeta. Kateekako akabonero abakwawula mu bangi. Mumbejjo omwana tomutunulya nnyo ojja mubuza ebigambo tunuza kibuto kyaliiso kale banga amusuulire munyi kuteekako akabonero nga nkusuubiza ennaku z'omwezi nga 2 September genda kujja tukunone tutwale mu lutikko ebubaga ebiseera ebisinga Mpulira engalo eziri serious. Kakati, are there any people abadde balemesako relationship yammwe? Abo tebabula. Banji jukira nze ndi mwanvu, my husband is short. Kati awabawo era pikerere, but matters of the heart. Yes, they are settled by the heart. Exactly. Kati ensonga gye baali bawa? Ensonga nyingi nnyo tebigwayo ebyo yo mwalo yo this and this and they know so now ne bagamba that man. Balowooza abapika obunyama be baami ate nga beeri. What can you tell them today as per now? Hey. Keep calm. God is good. And Robert is yours. And Robert is mine. Kiki bakinza okubuulira ky'omanyi ekisinga okuyamba? Ekisinza okunyamba is being patient. Good timing is the best. Kutuula wano paka that right person wakujjawo. Ogenda ddi nyabo? Ngenda Friday. Next week on Friday. Obadde tumuwolezangako yadde ku lugoye. Egyo mirimu gy'aba wife ate mbadde girlfriend. Egyo mirimu gy'aba wife woba okyali girlfriend play a girlfriend role until you become a wife okunyeeza engoye. Thank you, Sharita. Thank you so much. Love you. Love you too. Enjoy your day. Thank you. Thank you for being beautiful.
Oh. No wonder he had to marry you. By God's grace. As in you in particular. Watch together. 10, Robert 9, Robert 8, Mukwaya 7, Sibawulira 6, Robert 5, Robert. Kibasaze ne cake n'akabonero ak'obuwanguzi. Hey! Just a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you. Ngani kyasimbyeyo kwe kuleeta kabo kamwala. Kabo kamwala kajja kajjudde kagenda kajjudde. Abange omulangira nga awaayo ebirabo ebibye mu w'engalo. Genda okuma obudde ki? Olaba omumbejja omukulu akwetikkira ekyo mukikubire mu ngalo z'amaanyi. Ekiseera kyonna Omukama mulungi era z'engalo ez'amaanyi. Mukwaya webale kujja webale kumpa kitiibwa nange nesobola okuwesa bazadde bange ekitiibwa. Ezo ngalo zange muzimbe nga mpitirivu. Tutegedde. Congratulations Patricia ne Robert mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV. Ababiri bano tulina n'embaga yaabwe era ssaawa yonna tujja kubanga tugiraga. Tubaagala nnyo. Kino nsaba okimpeere Taata Katumba. Engalo za Dadi Katumba. Kimanyi alina waali waabalindidde. Ate ensanja asukkawo. Wetumusanga awo. Kino okimpeere maama. Yebale nnyo kuuma taata. Bwe bulungi. Engalo ezo. Yebale kubeererawo. Kyobe ky'omubazi. Jangu. Kyobe. Baganda bange banyinaze bamuzeeyi bina byabadde bigenda kutuuka kujja kusanyuka nyongera okukkatiriza ngaali tugenda kiggala. Mukwano omukolo ogwo guwedde. Congratulations Mukwaya era n'embaga yaabwe tujja kubeera nga tugikulaga. Muwala wa Uncle Chine nayagadde ne Senga owe Netherlands era nga Senga yakoze enjala nga kuliko ekigambo Senga naye yanyumye nnyo engoye ze kuzimu yazijja ku Sharita's Bridal World. Leka tugende mu kye bayita wedding album. Tukwagala nnyo. Assalamu alaikum. How are you? Bane video nonye namba yokubuzeeko. Nene mikwano egikwagala. Bana nkwagala nnyo. Bane wakayo amaziga nga bakukyaziza ku mwasize mukya. Nenga nkwagala nnyo mukwano. Embaga tuziraba ku Delta. Abantu bagala Delta. Dendere nezana abana nkwagala bitya. Buliko posting amba nkalaba ku YouTube banange. Banaye bali kunirira bali kubeera na mutima mulungi. Nze nkwagala newe bakugira ko biki emba nkwagala mukwano. Akaseera kano mukwano tugenda mulango kwe bali kubeera ngolaba Delta TV tukole nenga tukyalinde banafu aba City Bridals kukamuka mu Plaza ku Entebbe Road eduka namba GF34 era bebanyambaza ekiteteeyi enviri ne makeup n'omukolo gwo gwonna ojja ku Sharita's Bridal World tusomesa bagala okuyiga enviri nga tutandikira ku mitwalo 10 engato nzija wakato sales center ndi waneeno ku Malakai Ecology. Malakai Ecology wali kitende osobola mukwano okujja n'okolerawo omukolo gwo ate ne gamba mazzi genywa agakuma olususu lwange nga tekuli mbalabe nga lunyirira. Hill water. Katika ne mulango mukagala nnyo.
Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.